babidde bweru eyo omulina kubira nti waaye mpeereza ssente kolere ku nsonga zo. Teweta akubira bane pastor Paul nsabiraako. Genda obere pastor wo. Be your own pastor. Be your own priest. Be your own catechist there. Bane munonyeze Father Kiibi Asabye embereka ya genda saba. Buli lunaku nakawungezi Katonda awulira. Aba awulira akimanyi ogende eyo kutoba akimanyi oyise mu bingi wano agenda ajja kutaaka eriiso buli wona ayogera ne Katonda wo buli lunaku ojja kufunanga ebyewuunyo buli lunaku ate gy'onaakoma okwogeranga naye n'okumusembeza ajja kusembera abeere naawe buli muntu yenna n'ekika mu kkubo lyo ng'amugyawo maani buli muntu yenna n'ageza okutaataganya emikisa gyo ng'amutaataganya ojja kulengera nga Mukama alina engeri gyakutemera paasi bantu bagenza abantu gye bataafuna mikisa ne basangayo emikisa abantu bagenda abantu ng'oli bannayuganda babeerayo ne batajjayo kantu ye najjayo akantu waliwo abantu abamu n'omugamba okuva kuno agende mu Amerika tasobola kgenda yayagala Abu Dhabi yayagala Dubai abantu bafunye emikisa abantu bezimbye bakoze ebyamaanyi olaba Katonda ajja abantu wano abamu ne bagenda mu nsi eyo ne bakola ebyamaanyi naawe manya Katonda yatwala bali ne bawangula naawe ajja kutwala owangula ate okomewo wano abona kunka mazi mujja kufuna ebizibu naffe ne bwanaabeera maama bo ajja kubba ogezeeko okukanga magambe nja kukolimira nze nakusindika ogamba waaye kambireke maama yanziba aya ddala mu abakyala mulese abasajja kuno musajja olaba obadde kuno ng'akubunyabunya onamuwa sente n'azikozesa ebyamagezi mubeere nga mukaabanga bukaabi muneeba amasirina tebannansasula muneesirina tebannansasula mpuze nga waliyo afudde naye nga tewali afudde ng'okimanyi bonese mumeka balina emikono sente seeri sinyanguza kukola bantu bamanyi bintu byakusaaga butaati waliwo omuntu bamutwala okulonda amagi yagalonda okuva eno okutuuka eri ng'ezizemu ne zibiika nga ziringa ezirimu olufungu koko zibiika buli ssaawa ziggwayo n'akomawo nga zibiika okukamala abantu bamanyi eri sente zigwa bugwi bagenda no beesomerako wanyina bawala bange bali bweru kawanda nga ti beesomerako wonaabira nti kirasi ye erinnya ng'oli ku kisaawe entebe kati gwe wobeera wano werabanga akyali loko naye gwe bunatwala ku kisaawe entebe ng'otambulira mu kisaawe entebe bwoti n'oyingira ojja kulengeranga n'engeri gy'otambula olinganga ayita mu buyira bwoti gwe teekawo abiri bw'okubeera obubeezi wano oba mulya kawunga na bijanjaalo kati ne bwodda ku kyalo kyewammwe olinganga abadde e Bulaaya sikulimba kakana kyembasaba nga mugenzi okola sente zesevingire towereza sente ku muno buli kasente kowereza manyaako kokawaddeyo kuyamba buyambi buki naye ezizo sente zesevingire zeterekere okome wano weegulire byoyagala okugulamu baneekamba bulire ekino ekiri mu kusevinga mwana badde buli omu ng'alina akawunti oweerezayo obusente bwo ne bubeerayo bw'okomawo wano ng'obukozesa ekyamagezi obusente bunaabeera nga buli wamu ojja kukola amiina ate banaye muyige ebintu ebimu bye mulina okuyingira beera ng'olina pulaani nedda kati kali obutaweereza sente kuno nkamaze beera ne pulaani ey'emyaka nga 3 maaso manya kyogenda okukola oyagala kukola ki mwana badde abakazi muyingira bintu bya kulunda nkoko kulunda mbuzi faamu ebyo wandibadde akantu kogenda okujja eyo e Bulaaya ofunamu ekintu kyosobola okukaddiiramu ate munaakola paka lanzeti mugule amataka mu byalo oteekeko ebintuntu okole olunde amiina beera ng'olina pulaani nti bwenkomawo njagala kukola kino beera ng'olina pulaani yo gyoyagala okukolerako amiina then akalala abasajja babandi mubaleke nti manya abamu ku mmwe Mukama yabawa ebbina likomakalangala wenna olabika bulungi oli mumyufu ne muzikiza olabika naye mube mu basajja beeyo bajja bakoolamu emimiro gya bwereere amiina abasajja beeyo si byangu naye mube ku basajja babindi bali abasajja bassa bantu bagenza abantu gye bataafuna mikisa ne basangayo emikisa
abantu bagenda abantu ngoli bannayuganda babeerayo ne batajjayo kantu ye najjayo akantu. Waliwo abantu abamu n'omugamba okuva kuno agende mu Amerika tasobola kugenda, yayagala Abu Dhabi, yayagala Dubai. Abantu bafunye emikisa, abantu bezimbye bakoze ebyamaanyi. Olaba Katonda ajja abantu wano abamu ne bagenda mu nsi eyo ne bakola ebyamaanyi. Naawe manya Katonda yatwala bali ne bawangula, naawe ajja kutwala owangula ate okomewo wano. Ako nako nkamazi.